Kyokoke tubaniriza abachaliko program road about era nga tubajukiza batakamu ensimbi ba platinum wellness spa smachi kusanyusiza platinum wellness spa yeru kuli bade ne Derek otyo anaga amma soko mpeko Derek yaliko ku nomadic tali dam bamuteka mu section ya beer yaba ordinary Wablatanga ku platinum tugamba nti mkwano woboze your skin is actually going to glow, look better, look yourself. And also look bango in that confidence ngaze jola bantu jenino na kolwali don't remember because of makeup I look you glow. I glow, we grow and we glow. Okay. Wabulate ku nsonga zezi mutu ina mwana muwala ngono lwafuna Lwasa te ya glowing nze ya growing na glowing. Oli kwa Anjel. Angel. Nga mukwano zo mukolo gw'abano olwagula banemanya gye bijjaawo mu maaso. Ava ku muntu agamba. Otyo. Ne kano we kana nsumbuwa. Nga kagatta ko omulala. Mukwane waffe tukkulirayo. Nze tojja kungamba ebyo ku mukolo gw'ewaffe. Wabula olunaku olwaleero, you know, I like Angel so much. Sometimes tuwesanga kayo gye tutambulira. So baby girl, you know, sometimes as a woman toyina kubanga ate osanyukanga mukyala munna alina kyayitamu. However, ffe gwe mulimu gwaffe tulina okyogerako. Angel olunaku olwaleero avuddeyo kubanga ate yeesamba gakaaba atulaga okunyolwa yafumbira omusajja alina abaana ab'enkana emyaka gye. Sugar daddy aba sugar daddy abatufu. Yeah. Ne sugar daddy aba alabirira kuwasa amajane wo. Atono tebamuwa. Asichiwa. Bangambye abaana babyese. Ya muanga fake dollar. Rwani gwowe bichupuli mbose. Ngomanyo cho batambulira mu. Enjo ye yabyogera omanyo bolumu mwegedezanga ebigambo bimwogera nga munyigidde baba. Anti chenyu gamba. Ngomanyo cho baniraza nyina atambulira mu fake. Anti fake dollar yaziwa omwana wa munne. Anti ze sente yeza. Nenda kubatira ngo fuoti ebichupuli. Tudema. Enjo lako lwalero Ajax avuddeyo bambi nasobola okubanga atafuna bannamateeka okubanga bamulwanirira teweerabira nti wano mu Buganda oba mu Uganda omuntu okola introduction oba traditional wedding ye traditional wedding ficho oba ogenda mbasamize era ne babagatta kikirizibwa mu mateeka mu babafumbo bogenda mu church mu ba legitimate era nti government ya Uganda ebe bamanyi n'olwekyo kitegeeza nti wetuba tuwawukanye Bajita tavani kiki? Tavani kiki. Ntwala ke ekitundu kyayo. Enjo bagamba dali abba sente za tavani kiki. Mbo yabyogera. Eso ndowoza kyayagala kuba gwate mateeka anonyayo ki. Abagambye ujagala kolayo kagundi ka business kake ekikazi. Batabani ba Lwasa bamujjeko sente. Sente zonna bagenze ne bamukuba kubamu. Fumira omusajja ine ebyane ebikuba. So abaana tebamwagala. Abaana tebagala co-wife. Tebagala bamitani? Mother-in-law. No. Stepmother. Their stepmother tete bamutegererawo from the very beginning bamulabirawo bagambye mbiyetadde bu video butambula bibakwatako Irwa choswaza tata waffe ne bakubadde ye kayesi bamanyira manyi bamutataka kyaswaza aswaza kyafuka kiswazibwa gwa byogedde but anyway so what happened is what she's actually ageze mateko kubanga yeddukirira omusajja amususeeko nyizo kwagala niwe ngamba ne kino kichi kyendiko ate n'abaana bamukuba abaana bakuba omukazi nti ne sente bazibye ne okubootya mukakitaawo really by the gambye bambi bamukubye this beautiful girl so bide bintu byetulina okwewala ng'abakyala tumuwe magezi ki buli ogenda ofubira omusajja n'omanya nti ebintu birimu abaana abakulu katulabe emboozi ya Lwasa Angel tugendere ddala mu maaso ne roundabout abantu besitamanyi bansase okugweta ne bankuba n'ebintu ne babinkanyukira wabweru naye bino nze mbikwasizza bannamateeka obulamu bwange tebuliseewo simanyi nange kyenetaaga okumanyisaawo eno simanyi kuba esimu yange baginzigyeko ne basiimula buli kimwe namba siina sente ne bankuba sente ne bazitwala zinabadde nina owendi siina yadde 10 buli kimu kinabadde nina ne bakintwalako bisabo bino ente zadde nyingi zayadde ntono kuba nadde ngenda kutandika kukola bansasuddeko ekiduuka waliwo ekigambibwambu waliwo obutakkaanya wakati wo n'abaana kati ebyo tebalina bibuuza nze balina bibuuza kitaabo siina musango sinze yereete waka kitegeera ebyera tuze tubyogerako byebyera njogera kintu kyekimu siisangako bubi muntu wakaawo
kati obuzibu nze bw'okubeera ewaka sinze nina okusootinga ekyo ekintu omusajja yalina okitereeza naye wano bintu bituuse ebyange mbikwasiza bannamateeka kuba sikyabisobola obulamu bwange butambulira mu kutya essaawa zino kuba bankubye ne bampisa si bulungi buli kimu ne bakintwalako kuba nze ndi mu bufumbo sirina gwe nina naye nkolagana nti oba ki ekitegeera kuba bali abaana bakulu sijja kugamba nti ate mpita omwana omunaaza ate namukuba ekitegeera nsaagala kwogera bingi kyenkoze ebintu mbitutte mu mateeka ekyo kyokka kyenjagala omusibwa si bulungi kukyanga nafumbirwa lwakuba nti abantu tebasobola kumanya munaye kirimu tanakitugambako nti baawe yamusudde bweru oba motoka agisaba agizze wabula ye kyatugambye nti obufumbo abukooye atugambye tugende mu maaso tuteeke omusango gwa divorce kubagatulula kubanga bafumbo mu mateeka oba abantu oluusi tebategeera nti omuntu bw'akola introduction oba okwanjula obufumbo bukkirizibwa mu mateeka ga Uganda nti lwakuba nti obufumbo obwo omusajja akkirizibwa okuwasa abakazi abasukka mu omu mu mateeka naye era tekikkirizibwa okuhavinga affairs n'abakazi bali bootagatta oba bootayanjula oba okkirizibwa okwegatta nabo bwe wayanjula. Okay, that has baby girl Angel. So ayagala tavanikiki. Kanjogere ng'omukyala nsasire ku Angel. Ayagala tavanikiki? Nga yagikola naye. Si divorce. Temukisusa. Baba bafumbo mateeka. Teyagisangawo. Ate nedda mukwano aye bambi abakyala temubba nnyo. Mukwano tusonyiwe. Angel lindako ogenda kukandeerabiza. Ebyalo by'obadde omugabula biri renewable. Ebibyo abadde tabigabula ebyomusajja adde tabigabana. No, I believe lwakwa Jackson watu amagezi batuunza. I remember nalabako emboozi yali y'omugenzi Pastor, rest in peace darling, Pastor Gundi wa Fundo Yiga. So nalabako omukyala, I knew that woman by the way, era twali wakade ngamba naye adono omukyala amagezi yakoze bubi umanye kyakomerera aswadde. Mulimu wojja nga toyina moral authority to fight for ebyobugagga by'omusajja. No, when we are married. Lindako Jackson. No. Just because you married someone 2 months or 3 months doesn't mean ebintu bebyakoleredde. Omanyi ogenda okuleeta mu masajja Tash. Ogenda sanga abasajja. This is what is going to happen. Atulira. So mpire katono. Soko ule katono. Ogenda sanga abasajja. Soko ulirize. Ogenda sanga abasajja. Ati ogenda by encouraging. Just because I have money. Encourages who? Soko ule. Ati ogenda encouraging abasajja. How? Just because he has money. Ajja kwane Tash. Amukozese amuleke kuba kimanye ebintu bye tulina wobitwala akugambe ngenda kuwe ati that is why she used chakozesa zaka wala kana amukozese zachi. No, but you they were married traditional yomberaze siziwagira actually njagala punishing boy child he has a lot of disrespect but for women. I believe mulimo omukyala nga talina moral authority twala byagagga bya musajja tuyiga okwe no. When you marry for richer for poor is that what they say? For richer for poor mulimu nawe omuntu bw'ofumbirwako bomu nedda kyogamba yafumbirwa takimanyi nti lwasa ati kati lwasa yakifumbira tamanyi nti ono talina kintu nina ebintu byange kati atwala etabanikiki gyamaze naye emyaka 10. You married me. Ate mukazi wa mukulu olwanaano balwana atwale ye Masaka nedda mukwano bambi tetuba atwale ye Masaka nedda mukwano no this guy ayina disrespect eri abakazi sagala kwogera byamabyo mulimu omukyala gwogamba nti Jackson bambi mukoze babiri nti ne waba agenze ncha watwala ekintu kyo mukikoze babiri but trust me tosa kusanga mukazi mwaka gumu atwala tavan cake no era bambi baloya Tashi amuwe ku sente omukazi olina okubanga amulinamu mwana gwagenda olabirira ate wampasa sakuwa ebyalo mukwana ebyalo buli omu abifuna katugende ku mbozi endala tulina emboozi ya kamiliyoni tetweswaza kale katuveeyo naye Tashi olina kyogenda okuza abasajja sweetheart Angel you're so beautiful asobola ofuna omusajja bakuweta vanikiki Angel onayo nona Dr. Joseph